Olunaku lw'enkya lwe lunaku mulindo bannayuganda lwe beesunga nga balindirira okuyingira mu mwaka omujja ogwa 2023 nga wetwogerera ekkanisa ya Katwe Matters etegeseewo okusaba okw'enjawulo okwokwaniriza omwaka omujja. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kkanisa ya Katwe Matters, omubuulizi Henry Herbert Kasula agamba nti enteekateeka zonna ez'olunaku lw'enkya olw'okuyingira mu mwaka zonna zijjiddwako engalo nga waakusookawo emisomo egy'enjawulo omuli egy'enkulaakulana wamu n'emirala mingi. Olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 31 tugenda kutandika enzigi zigenda kugulwawo ssaawa 3 wano wetuli ku kanisa Matters Church Katwe bantu batandika okuyingira. Eyo session esooke okutandika ku ssaawa 4 ez'enkya tugenda kubeera mu kanisa munda. Twateeseteese kye batandise omwaka kuva ku ssaawa 4 ez'enkya ngenda kusomesa 31 okutuuka ku ssaawa 7 tulina emisomo gy'ebyenkulaakulana nga bye mbagambye. Waliwo Oweekitiibwa Dr. Canon Gastalule aka Ntake oba gwe mmanyi nga Ntake, oyo yagenda okuggulawo. Oshemisana kigenda kutandika essaawa 7 kutuuka ku ssaawa 8 ekitundu. Ate tudde mu musomo gw'abasingo. Basingo abano abatannawasa oba batannafumbirwa. Okuva ku ssaawa 12 nga gufundikiddwa omusomo gw'abasingoozi, awo tutandike ne band. Matters Church Katwe Youth Band. Tulina band wano ey'amaanyi. Rev.Fredrick Sebunya ng'ono Omusumba omubezi mu kkanisa eno agamba nti baakuba n'ababuulizi b'enjiri ab'enjawulo nga ku mulundi guno okusaba kuno kwakusinga kusaba okuzze kubaawo. Bw'atyo asikoowodde abantu bonna okujja okusaba wamu n'okusumululwa okulaba nga bayita mu mwaka. Tujja kukuŋŋaana wano mu kukuŋŋaana okwo tujja kubeerawo n'ababuulizi b'enjiri ab'enjawulo abamu nga bali mu ffe ate abalala bagenda kuva bweru era nga bwe muzze muwulira tulanga mu radio ez'enjawulo era ne ku television ez'enjawulo. N'olwekyo olunaku lw'enkya tuli basanyufu nnyo era tumanyi nti tujja kusingako n'ennaku zonna ezize zibeerawo obukya tuva mu COVID-19. Teeseteeseewo okusaba okw'enjawulo okulimu okusinza, okulimu okusuuta, okulimu okutendereza era nga tulina worship team eyeetegese okututuusaako ebyo era ne kwaya tulina ez'enjawulo. N'olwekyo okusaba kujja kubaamu okusabira abantu bonna, tujja kubaamu n'okusaba okw'okusumululwa, tujja kuba n'okusaba okwo Katonda atwongere okutuwa obulamu, tujja kuba n'okusaba nga tusabira eggwanga lyaffe, nga tusabira abantu ba Katonda, abantu bangi ababonaabona, nga tusabira bannaffe abavubuka, nga tusabira bannaffe nammwe bannamawulire namwe tubateekamu mu kusaba, nga tusabira abaana abasomi bonna bajja kubaamu n'abakadde nga tubasabira Katonda ayongere okutuwa ekisa. Olunaku lw'enkya ebintu oba activities zonna ezigenda okukolebwa wano zijja kukolebwa oba zijja kuweerezebwa ku mikutu gyaffe egy'ekkanisa. Omwo mwe muli Facebook ne YouTube Matters Church Katwe Anglican. Ate yatwala ebyokwerinda mu kkanisa eno Okwetaba agamba nti ebyokwerinda biri ggulugulu era abakristaayo basabiddwa obutabamu kweraliikirira kwonna. Kyongumya nti abakristaayo mwenna omutuuka wano saagala mweraliikire mbu bajja kunziba bajja kukola ki. N'ekirala bananga n'asuubira nti ayinza okujja wano okutataganya embeera. Tagezaako oba osuubira nti ojja kujja oba neki oba cupa ki oba ekiso kyonna kyonna ekintu kiyinza okukozesa okuleeta obulabe tosumbukana. Obaga sekirite gye tulina wano ng'oba buli kika kya sekirite ky'amaanyi tukiyina wano. Mu ngeri y'emu obusumba buno akawungezi ka leero Banirizza omusumba waabwo omujja Rev.Fredrick Lubega addidde abaddeko Rev. Emmanuel Lutaya Mbigere eyasindikiddwa mu busumba bw'ekisaasi. Ono yeeyamye okuweereza obulungi nga Katonda ye mubeezi. Kakasa nga ngenda kuweereza Katonda naye nga mu byonna nina engeri 3 zenja okumuweererezaamu. Okusooka ngenda engeri 4 okusooka ngenda kuweereza Katonda n'omutima gwange gwonna era nja kuweereza Katonda abantu bano bampitidde okukolamu omulimu aba Katwe Matters Church.
nja kuweereza ne bakaba bange era nja kweweereza nze kennyini ne famire yange. Ibrahim Sebunya, Kalo Nakibule, be babaddeyo ku Delta TV amasukulumu.